abazaalisa n'okulongoosa abakyala mu ddooli ya Bukulula Center for Kalungu basanze akaseera akazibu okunyunyula Helen nakeeya kulira abalondole empeereza za gavumenti mu ofiisi ya ssente wa NRM ekyamogo mu kuleeta Masaka olw'abalwadde ababaloopye nga balumiriza okwasaba ensembe ez'obujjanjabi bagamba nti bulina kuba bwabwereere. Bino bibadde olutalo Katongole omuzi wa bodaboda Kabuye mu ggombolola era abengi okulumiriza omu ku basawo ategeerekesebwa nti abadde amusa emitwalo 25 okusibula mukyala Josephine Nanteza azadde nga bamulongoosa. Manelena Henry Semagana mukodomi wa Katongole ategeeza nti amutuukirira musaba mu ensembe zino nti amusingire mumanyi zibadde tesobola kuvaamu ssente kwe kumuwa amakesi yekubira endoolo oba obuyinza. Bakulegula ekiresi musawa abagala emitwalo 2 mu egyo 25 nakala bumwanya obupangisa nga n'ebikola 30 nga tetuva mu mitwalo 25 kubira essimu ompa obuyambi. Margaret Nabasumba abadde ku Nakawere alumiriza nti olwamaze okulongoosa omuntu waabwe omusawo n'amutegeeza nti beetaaga ssente naye kwe kukubira abadde awaka. Kakati yawe ekiro nsawo n'angamba omulwadde wammwe tumaze omulongoosa naye nga twetaaga ssente tekumubuuza musawo ssente mmeka nangamba mitwalo 25 era bino nembakubira nembagamba bamulwadde bamaze omulongoosa naye baagala emitwalo 25. Katongole anyonyi nti omukyala olutu olwamutabukidde ekiro nga talina ssente zipangisa mmotoka kwe kumuteeka ku bodaboda yamutusiza mu ddwaliro era abasawo ne bamwanguyira okumulongoosa wabula agambye nti okubira endoolo tagenderedde mu kuswaza abasawo nti wabula akikoze lwa kusoberwa gy'abadde agenda okuggya ssente kubanga abadde abulirwa kyazzaako. Kituufu banyanguyiriza oba bamukozeeko mangu naye mu kumaliriza ate kati waliyo biro yeetagisa nga nange nkayidde naye nga sikikoze mu bubi nti mpabira basawo nti basaba ssente naye awo ke basaba akatini ke banwadde nga katono nako mbadde sikayina nga nakamalidde mu byetaago birala. Ono oliyingidde ku ddwaliro omukyala Nanteza gy'abadde alabiddwako kamwezayoza n'akamwenyumenya ak'amaanyi kyokka lwamu ku balwadde abawolereza abasawo nti bo tebafunangamu buzibu bwonna era tebampisangako bubi sirina musawo gwe nnyinza kuwaayira. Neke yategeeza nti engeri gyafunyemu okumulugunya kw'abatuuze bano n'asitukiramu wadde nga abasawo beeganye ebiboogerwako. Naye ekiriwo nti abasawo beeganye buli wiiki nsazeewo okuyitanga ku ddwaliro lino okulaba ebigenda mu maaso. Twagala kunyigiriza muntu wa wansi zino saavisi gavumenti yaziteekawo okuyamba abantu baffe naddala abanaku. Ayongeddeko nti agenda kwongera okukwatagana ne bakamabi waggulu okuzuulira ddala ekituufu ekiri emabega w'okulongoosa buli mukyala azaalira e Bukulula. Kubanga percentage y'abakyala bonna bazaalira wano ku ddwaliro ly'e Bukulula bonna balongoose. Mu woodi yonna tusanze abalwadde babadde 19 naye nga bonna baabiso. Twandyesanga nga gino emitwalo 25 gye babasaba kye baafuulanga bizinensi ti buli ajja bamugamba tojja kusobola kuzaala basobole okufuna 25. John Bosco Seruwo yakusakidde eggulo ku lwa Bukedde TV.